Owaye Sheebah. Bali bakakutegula emirundi emeka. Bali bakusigala bye bulungi nga sigategedde. Soko tugulire. Nga twazze edda tuli ebigagwe wa jjajja naye nga tukulabako. Fera twadiba. Kale tobeleleno asanga yategu lwakuba twegumya. Twadiba bangi n'abatugeya badiba. Zenadiba, nono yadiba, nono ya noli yadiba. Nabali ku live badiba. Moto banja sing. Timoto banja bingi. Olumu musaba bingi nnyo. Sisobola kuba na figa. Bekalungi ngatseko n'empisa ekyo nno. Va twadiba. Fera twadiba. Kale twebeleleno asanga yategula. Lwakuba twegumya. Twadiba bangi n'abatugeya badiba. Zenadiba, nawe wadiba, nono yadiba, noli yadiba. Bali bakusigala bye bulungi nga sigategedde. Soko tugulire. Tunakola omukwano nga mungi wano. Lozamba virenze. Mukunja. Amaaso ga Sheebah mulimu apo. Apo chichi. Apo chichi mu Uganda. Agamambo apo. Nze amaaso gange galimu ki? Agago. Galimu enjuba y'eggi. Banayi. Owaye mukunja. Mukunja. Enjuba y'eggi mu maaso gange. Bana tugenda tushitinga video. Bana oluyimba lwa twadiba lufulumye. Iyo. Wakategula abakyala bameka. Soko mbozi ekyandibya nze nadiba ne Sheebah yadiba. Ne Sheebah kyekyamudi. Sheebah soka tubulire bana. Bana oluyimba tulufulumiza by the way oluyimba tulufulumiza tulutaddeyo ku channels genda wonno searchinge twadiba by King Sheebah ndi omukunja Atassera ku YouTube video tugitaddeyo awo ku TikTok genda okubeyo ka challenge ku TikTokers oluyimba twataddeyo baluyita ba twadiba sound gyali twadiba by King Sheebah ndi omukunja Atassera. King Sheebah kyamudibya wayimbira nidda ati tunagenda ku kyamudibya. Anti yensonga enkulu tuteeka omanya lwaki yadiba. Before nga tunagenda ku nsonga enkulu asooka atubuulire asanga yategula bakamutegula emirundi emeka. Sheebah bali bakuteguddeko bukyanga ozaalibwa njogere ngamba amazima. Nze bujjo neekumidde gwe. Wanje? Naira wallahi. Bujjo neekumidde gwe ontegule. Bulijjo weekumidde mukunja akutegula. Ne weebangwala. Ajintegule. Kati. Sheebah. Munewe bangwala. Sheebah. Kati Sheebah ebitali mungwala tebikunyumira. Nkola yabakiga. Oyagala byamaanyi obankutte kinga nganga nakyo ng'oteekanga. Nkola yabakimpoza abo abagoba obugobi n'akugoba n'amala n'akola atya. Abantu eri babalaba mubasooka. Baka kagambo kubagamba. Abagamba ye bano. Twadiba. Sheebah kyekyakudibya. Nagwe tewadiba. Nansonga nkulina nja kugulira ekikopo ky'amata nkunyweza. Kebejjaga nga gwokya. Sibuugi. Sheebah olinayo omuntu gw'omanyi eyaddiba? Omuntu eyaddiba? Gundi. Ani? Taata wange yaddiba. Maama wange yamulekawo n'addiba. Lwaki yamulekawo? Nanti guno wanzibayo nga bukyali waka. Nene noyo atulira agenda benako emulumo oba yaddiba. Atasobola kubanga yaddiba. Bana yani omulala eyaddiba? Modern yani omulala eyaddiba? Mmenye amanya g'abantu abaddiba. Ani? Diana yaddiba. Simple yaddiba. Diana ani gw'amanyi eyaddiba? Kingirayo ni uli wali yaddiba. Ani? Manager wange Vicky exclusive. Yaddiba. Alani. Abaddiba babamenye. Bane mumenye amanya ga buli muntu eyaddiba.
ne papa wange Sona Beni yaddiba bangi abadibye bangi Sheebah oluyimba oba tuddira abaddiba n'abaddiba twekolemu akalimu betaaga yimbaga nga yawamu Sheebah olaba otya nga yawamu luza bayinza kuteekebwa wano mu Uganda kifo kyomanyi bonna abaddiba tubateeke waliwo bonna lumu ngenda wali ku papazi bajaawo si watinyawo bamala banange tujja baga mugendeke walala Sheebah ekyamuleetera okuddiba tayagala kuzaala ne bannange mwebali lwaki tozaala buli we bankebera ku lubuto omutwalire ekyo kireke kakati passport tugenze mu passport Hanis passport yino bulijjo ogimbuza nga onteeka ku pressure nti passport ya Sheebah ogenda buuka Sheebah tusooke twebaze Katonda ku lwa passport Mukama Katonda webale nnyo tujjulula taata webale nnyo tuyamba taata n'otutuusa kweno entegeka taata n'emikwano gyaffe gyonna abawagizi baffe bonna bayambi taata baddemu amaanyi fenna taata otuzeemu amaanyi Mukama Katonda waffe omanyi muganda wange atakolangako atagobanga ku bintu bya passport tategeera kyekitegeeza nze nagoba ku passport emyaka 3 nenjivaako nga bannimbye bannimbalimba ate simanyi covid yaze ate woddayo ne bagamba kino naye Sheebah yafunye passport ye mu nnaku 3 I was so excitement thank you Jesus God bless you buno kano katuddemu butuuzi passport yo yiino anti mugundi ezimu tebakkiriza giraga kati nga ku TikTok waba opositinga n'olaga passport y'omuntu video bagijjayo naye kati zino YouTube Facebook ebeerayo yono Sheebah abantu original nenga Sheebah yoyo goyo nenga Sheebah wadiba goyo teyaliko makeup saiko makeup lwaki wabakkiriza okukuba bankubirawo nga siriko makeup nga wanfaananidde ng'ekyokulya tindya buli ki kyosi baweruumu tukyuse ennyindo tukyuse eki ennyindo tukole tutya negombe eyiyo ompeemu eyiyo yiino twala yantamatamadda kati tukola tutyo gikuwa gwe nompaamu eyiyo waliwo abantu abagenda tutawanya ennyo ku passport bagamba Sheebah yakoze ate ofuna passport mu nnaku 3 waliwo omusajja yatukoledde ku bintu ebyo where is for the naza bamuyita Mr. Kiza bedawe omuntu ndowooza ayeta ali wano kumpi wano mu kibuga Kampala wano ng'ovudde Mengo erubaga office ziri awo nkubirako nnaku 3 tebiriimu kwemoola simanyi kola bitya ndagamuntu waliwo abatalina ndagamuntu endagamuntu Sheebah yagifunira nini bagituweera mu wiiki emu then kopi yennyini nayo ne tugifuna mu wiiki emu n'ennaku 3 ojja kunkoonako 0755 32 65 55 namba yange eyo ne ku WhatsApp kweri ojja naye tompa message bingi gwe jjamu buzo ngambe mukunja passport mpaka ku namba y'omusajja wa passport ate njanga kutambulanga naye enamba yembe nayo nga muwa abantu kuba ffe tetuli bamutima mu bintu oba no patente tulaga mulala teyazituwadde n'ekyo yatukoledde gw'omanyi abantu we bayaaya oli n'akuggyako miliyoni ya sente n'akutambuza mwaka ku mwaka kati waba yakitukoledde bambi n'efuluma anti kati obwa Sheebah serebu twatuuka eri abasirikale nga batugabwe muyingire kati nja kugaa sente ze bakolera ku Sheebah gw'otuukeyo okitegeera naye ng'oyo omusajja mwangu nze nja muba mwenna tukole passport Sheebah akatabo kano twekaza bwekaza naye tuli bangi abantu abatalina katabo kano nze nkayina asha leka naawe yagala koja nze nkayina sirina wano ne passport ndina leka naawe bera serious naye omukwano gw'omugulaba muganda wange bye waffe munnyo naye bannaawe abantu eringa banyiivu naye bannaawe
Baako ky'omugamba. Sheebah tayagala kuzaala. Hanize Sheebah tayagala kuzaala. Kale kantekoza. Tuliko. Daddewo. Akola atya? Akola atya? Kati woteekawo nga bikola bitya? Yanneebake nti nno omwana tuteese. Kale. Hanize bagambye weebake. Sigamba. Zalina omukyala muzije mu bintu bya. Sigamba. Oyagala ani abakuzaala? Njagala gwe. Tekero. Like tekero. Akola atya? Bumala okwebaka wakola. Nze omanyi simanyi nawe bazaala mu muntu. Ampe love. Muwe love ate nesinza muwe love. Nze ntata wange newajjaawo. Ninakulemerako muwe love. Mugambe taata bannange. Tofaawo omwana mulage. Otyo? Sisobola mugoba. Tofaawo omwana mulagira. Yono. Ndimulage. Sibajja kubikuwa. Nori ya diva. Yiyo twagikubye. Yiyo twagikubye buli ajeetaaga. Abantu tubalagire gye bajja akayimba. Akayimba gye kali everywhere. TikTok basuleyo buchallenge abalungi baffe. YouTube kebere omukunja Atassera. iTunes. Oluyimba yonna baludistribute nze gye luli. Just ezo zigundi zaabwe zesimanyi wawe ziri enankani zaabwe ezo. Wiki eno tugenda lambula ku mukadde. Tugenda lambula koko ku mukadde tumulabeko bambi. Mukadde wa Sheebah bambi. Si kunzalira mukyala tufinze nadiba. Nze nadiba. Sheebah Mama ayebaza. Mwebaze ntya? Ay papa one papa mbazira tone. Tata kulikayo.